Muli mutya bantu baffe mwenna abeekuumidde ku channel yaffe Enenganzi emanyikiddwa nga LN256. Tubasaba mugende maaso n'okutwegattako. Amannya n'eddoboozi Mpitibwa Sunday, era nga olunaku lwaleero nkuleetedde ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'amannya ag'abaana abawala agakyasinze okutuumibwa ensi yonna. Nabaleetera amannya 20 mu kitundu kyaffe ekyasooka, era nkuleetedde amannya amalala 20 okutandikira ku 21 mpaka ku 40. Erinnya lyaffe erya 21 mulimu erinnya lye bayita Aliya, then Bella ali mu kifo ekya 22, Anna n'akwata ekifo ekya 23, Caroline mu kifo kya 24, 25 ne tubeera ne Natalia, 26 ne tubeera ne Samantha, 27 ne tubeera ne Rebecca, 28 ne tubeera ne Emilia, 29 ne tubeera ne Catherine, mu kya 30 ne tubeera ne Gianna, 31 ne tubeera ne Aliana. Oli owa 21 yabadde Aliya, then wano 31 tulina Aliana, 32 ne tubeera ne Mandeline, then 33 ne tubeera ne Vivian, 34 ne tubeera ne Kirara, 35 ne tubeera ne Maureen, 36 ne tubeera ne Jasmine, 37 ne tubeera ne Tyra, Leila 38, 39 ne tubeera ne Diana, then erinnya lyaffe erikutte ekifo ekya 40 ye Fiona. Ago ge mannya 20 aga part 2 agakyasinze okutuumibwa abaana abawala abato okwetooloola ensi yonna.